Bagalibu okwenyigira mu kutemula omwezi w'emyaka 10 Eroni Waligo mu bitundu byennakulabye abalina ku Edward Nsubuga Richard Mawayira John Mugume ne Davis Katama Jidwanga Mulongo basimbira maaso g'omulamuzi wa kkooti ya LDC Martin Kirya kigambibwa nti bano musango baguzanga 17 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. You are charged with the offense of murder. Akikola n'ekigende ekyokwagala okujagulula obukadde 8 bali musubira mu nnyumba omugenzi mu yali era omusango bagweganye. Mwanyinaze Nsubuga mulenzi alina botiiki ye eri Kabalagala era ne kwolwo olunaku teyaliiwo. Omuwaba gavumenti y'e Christian yategeeza nti balina obujulizi bulaga nti abantu bano baliko mu kifo ettemu ebyakolebwa. Omulamuzi omusango sinze mu kkooti enkulu yagulina okukozesebwa. Yasini Waligo taata w'omugenzi ategeeza nti essuubi balirina mu kkooti okuyamba okufuna obwenkanya. Naye nsaba kkooti yeeraba amazima ebasalire ekigwanidde. Nsaba kkooti ekole obwenkanya. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.